Ennyumba ku muti. Ate kyemmanyi sigikola nti ngikola kugwa. Mala kugistudinga nenkola research nenjira ki nteekako ennyumba. Kati okustudinga ogenderera biki ng'onaazimba ennyumba eno ku muti waggulu ebeeyo bulungi nnyo? Ogenderera oluusi emiti kw'otadde kw'ogiteeka. Nti guno si mupaapaali nti guno si mupaapaali nti si kifaamunesi then ne engeri gy'ogisiba kuba kakati eyo nasiba ne bolts. Omukutu gwa Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuli mu bitundu by'e Najjeere eno gye tuzze okusinkana musajja mukulu planinga oba azimba ennyumba ku muti ye n'atandika okuba nga yeesulira eyo ng'ekinyonyi. Doni Kazepa tayinza okulaba. Nange bwentyo naffe bwe tuli wano mpola mpola tuyinza okuddamu okulabako ate. Tukulaba oli wano okakkalabya. Teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Mu Uganda ennaku zino teba kuzikiza. Obwongo bulina okuba nga bubeesera buli kiseera. Obwongo bulina okubeera nga butambula otherwise. Oyinza okwesanga nti future yo teba bright. Nkitegeera oba toyiiya oba toli muyiiya. Idea y'okuzimba ennyumba ku muti evaawa wansi tewakyakumala? Wansi wamala naye nga nina ekigendererwa kyakyo njagala okuba nti abantu baba ne skills ez'okuzimba ku miti ate ng'ekigendererwa mu ekyo butayinona butonde bwansi. Butya ogamba butayinona butonde bwansi? Anti kakati omuti senga tubadde nti nno tugenda kuzimba wano batuzimbye wano kati omuti twalibadde tutema butemi. Naye tegutemebwawo? Tegutemebwawo. Tuzimbako ennyumba at the same time noba nga opreserving environment. Kitegeera. Kati ennyumba eno nga ennyumba enteba nabo eraliikirivu muntu omuntu ayinza obeera waggulu eno awanukayo wansi n'agwa ate ebizibu ne bijja. Kyemmanyi nti ebizibu biba bizze ku nnyumba eno oyinza okugwa bw'eba kubanga accident never report. Ate n'ennyonyi zigwa. Ennyonyi ezo z'olaba mubaamu abantu nga 3 naye ne zigwa mu nnyanja ne zisaanawo. Naye kyogamba nti abantu batambula mu nnyonyi. Batambuliramu era. So n'ekyo n'ogaana ojagenda maaso obenga ennyumba ku muti. Ate kyemmanyi sigikola nti ngikola kugwa. Mala kugistudinga nenkola research nenjira ki nteekako ennyumba. Kati okustudinga ogenderera biki ng'onaazimba ennyumba eno ku muti waggulu ebeeyo bulungi nnyo? Ogenderera oluusi emiti kw'otadde kw'ogiteeka. Nti guno si mupaapaali nti guno si mupaapaali nti si kifaamunesi then ne engeri gy'ogisiba kuba kakati eyo nasiba ne bolts. Ne bolts ze zitya? Bolts. Bino ebyuma byendabamu makati byewayisaamu n'osiba. Kakati n'osiba baziyita bolt. Then nebanga enywereza ddala kuli ku muti nga nkoze foundation yaayo. Kati ennyumba eno ya leisure time omuntu ogyopoyeremu nk'akawungeezi okotewo omuntu ayinza otuteekamu ne family nasuliramu ddala nazaala maka n'abaana ozaala maka. Ago maka ddala gennyini. Naye ngeri waggulu ku muti eno? Waggulu ku muti. Ate era nga tukyagizimba kubanga egenda kubeerako bedroom ne wansi tugenda kuteekayo sitting room. Bedroom nga kweri? Bedroom waggulu. Yeri waggulu. Sitting room nga weri wansi wano. Gikolawo wansi. Kitegeeza kujja bbaako ne shade nga mulimu ne toyi na kiyigo. Toyi ate yo tusobola twagala kuzikola wali wammanga aside. Era egenda kubanga zino toyi ennongooseemu. Bw'okola okubalirira ennyumba eno teri expensive okusinga zino ennyumba za bulijjo ze bazimba seminti mabuloko linazimba? Kisinziira ku material gw'oba ogize eki kuba bw'ogaa nti okozese oba mahogane oba okozese muvule oba okozese biki kisinziira buzito bw'ozitowa. Bw'oba oyagala expensive kintu kibeere nga kiri expensive era kiba expensive. Bw'oba ogamba nti tolinaamu naaka naye oyagala ekintu kyo kisitandinge era kisitandinga. Okusinziira ku busobozi bwo. Nendoza yo simpangaazi nnyo kubanga enkuyege zigirya mangu neggwawo. Obanga zibaye tebuba bungi. Tetuzimba byakulya nkuyege kubanga ne wansi olaba twateekayo ebicupa n'ebyo bi plastic ate ne ku miti
enkuyege tezirinnyako ku miti giri emibisi so ate tezisobola kulinnya ku biplastika bino kwambuka tezisobola kulya plastika ebyo kwambuka kale ekyenkuyege ekyo tokissa mu mind mzeyikaze pawakoye bukoye kusula wansi esente zimba kaline ezabujoze ezabuze nogago kofuna ennyumba ngeno obeereyo si kyekyo olusente ziyinza okubaawo naye nga olina kyoyagala okusomesa abantu okusensitizinga abantu kubanga kyemmanyi nti ne bwe mbadde mujja muyise wangi nnyo mu makali naye era muzze wano kubanga kiri unique kituufu ate era nga nsubira bangi abajja okwagala okuddamu okukiraba bangi nnyo ate era nga twagala gifuula nga project etya treehouse project okugizimba mu national parks bwekyo parks mu hotels mu beaches amaka g'abantu yeyo target yaffe idea eva okutandika okukola kino kuva mu biseera bye byekivubuka ng'obikola paka wootuuse wano oba buli kiseera kijja n'ekiseera kyakyo ate era omuntu bw'ogenda okula obwongo buba bugira ki buba bweyongera ate oluusi obwongo okweyongera obwo kiva oluusi ku mbeera yansi embeera yansi ate bw'ogireka nedda ku cost of living ate eyo nayo bw'ogireka nodda ku mbeera y'abavubuka kati gye beeyisaamu kati tugezaako koba ngezaako basika babe nga badda mu track ennungi naye boba beewunzise abavubuka abasinga beewunzise whereby nti okwewunzika tebaagala nnyo kufuna ideas tebaagala nnyo kufuna techniques tebaagala nnyo kuba nti bali skilled kale mwekyo nga nze nfaayo okulaba nti at least mbaakoko ne benguluminga baba bali interested seero ina boguluminzeeyo nga bano ba tizi oyo sajja mulungi nnyo lwasi naye nga ebirowoozo byate bya kintu kikulu si yekka waliwo n'abalala abavubuka birowoozo byabwe kwegamba byo nga biri macuwa bongedde okuba nga bayiiya wewaaba abamu tebaagala abamu oluusi tebamanyi wano nti tulinawo ebintu bwe biti ebyenjawulo naye bwe banaabimanya ne bajja tulirwedde okubasomesa ku skills ffe ze tulina kitegeera naye tonatandika kufuna abantu bavaayo nga balina kasente jangu ozimbe wano jangu ozimbe wali anti tekinnaba kuba nnyo publicity eno kati publicity eno gye tukola nammwe gye munaagezaako tupushinga kubanga twagala tube nga tuli jointed company kati nammwe bwe muba nga abasaasaanya mutusaasaanyiriza tujja kufuna n'amakampuni ag'ebweru agazimba treehouses tube nga tubeera in partnership kubanga kintu kinene okirabanga ekitono naye kinene mu bunene bwakyo Okay, so ennyumba eno gye bayita batya? Eno bagiyita treehouse. Bagiyita treehouse. Yeah, treehouse. Ennyumba y'omuti. Ennyumba y'okumuti. Okay. Eno naye esobola okukolebwa ne baako emyaliriro tulaba kati ya fulene emu. Waliwo ground waliwo fulo esooka. Kisinziira obunene bw'omuti. N'obuwanvu bwagwo. N'obugumu bwagwo. Oyinza okussa ne floor esatu. Kitegeera omuntu ayinza okukola oli ali nga alengera ennyumba ey'okumuti ali eri ekunayira nga tulengera nti kalina eri genda kalina ya black eri genda ku floor ey'okusatu kwenna olaba emiti egyo kati awo planninga batenda ne extension tubenga mujja kwongera muzimbeko kendala okwo kuli okwo ebeere nga yeeyongerayo yeeyongerayo omuntu omu bw'atunulira n'alaba emiti nga gino okubeera ebinyonyi waggulu n'aba toyingiridde eddembe lya binyonyi bino ebibuukira waggulu eno okuzimbako okwo kuba kati wano kizibu kujja ne kisulayo eyo waggulu oba oyingira n'okikanga kyemmanyi agutemye oba ate ndowooza gwoba osaana n'okugenda oba ku madda abatemye omuti okusinga kuggwa azimbyeko era bwe kuba nti oba jjaaji mulamuzi ndowooza agutemye aba n'ekibonerezo nga kya madda oba balidde mu nsi olukwe kati ate ggwe baba bakenderezaako kati awo nze baba baŋŋamba buga nti gwagenda ate mu maaso kibuzima naye biyinza okujja ne bibeera eri waggulu era bibeera waggulu tugamba nti bibeerayo waggulu
Doni Kazeppa obwongo bukwesera baba. Ate bunnesera naye nga ffenna butwesera. Omanyi kisinziira obwongo obukozesezza otya kufuna naye nga buli omu obwongo bumwesera. Abantu bagamba bati abeera mu komite nga bakola gozimba ennyumba kuba nalinda byekeera endala nga gozimba ennyumba yabeerere waggulu ku muti abantu abalaba kino bagamba ki? Buli omu alina endowooza ye naye abamu abaali batambuddeko ebweru eyo bakiraba nga kyamuwendo nnyo. Nga Uganda etandise okukulaakulana. Nze Yiwuuyo atadde ennyumba ku muti. Naye bano abalala era buli omu omuleka n'endowooza ye. Abalala nga bo bagamba batya? Kubanga endowooza abazungu bagamba nti everybody is unique. Oyinza okukiraba obubi ate omulala n'akiraba bulungi ate omulala n'akiraba atya. Kati ate eriyo ategeerera olunaku, eriyo ategeerera wiiki, eriyo omwezi, eriyo ow'omwaka, ate eriyo atalitegeerera ddala. Ng'ali natural ye. Oba sijja bavuma nga naye ali natural sire oba. Hopeless. Sisire hopeless. Ngesubiri ettono. Esubiri ettono. Kola ebiddako. Sisire hopeless. Esubiri ettono. Emabega ngakaawo nakulabangako ng'oluusi oba ku mikolo bantu bayisaamu omuziki bino wabivaako kati wadya ddala ku miti eno. Kyembudde nkugamba nti omuntu oteekwa okuba creative. Tosibira mu kituli kimu nga kya saati peesa oteekwa okuba eno bweti kati luli ojja kunsanga mu music luli onsange mu firimu luli onsange mu video luli onsange mu tree house luli onsange nga nvuga mmotoka luli onsange nga nkanika byonna obiyisa ntegeeza oli waba alina video ng'ayagala mubeerere mu video awo waliwo ebikolebwa ebyenjawulo obaawo wonna kiri mbaawo wonna nnyo era ng'abanene oluusi naliko mu ya Stabu Natolo naye yampita nembeerako mu video n'abanenene naabwe batyo Eiton Sente olina n'oli mukwano gw'oli bamuyita muzeeyi Kofi ya netubeera nga twenjoyinga life kufuna okay kale ennyumba eno bana yabatulaba era abatugobya tulina Don Kazeppa saidi za wane Najjeera wazimba ennyumba eno gye bayita tree house. Ennyumba eno ekyagenda maaso n'okulaba ng'ezimbibwa era tunatufunye obudde tujja kukomawo ng'ennyumba eno tuse okuggwa tukome tulambule ennyumba eno twalina engeri gye naabetegekeddwamu kuba bakyagizimba waggulu naye tugambye wansi wano wagenda kubeerawo ekisenge ekisulwamu eri waggulu wali eddiiro bagenda teekawo waggulu y'ekisenge wansi y'eddiiro ekisenge ekisulwamu so tujja kuba nga twongera okukomawo mulabe ennyumba eno nga bw'enaggwa n'abaana bagisulamu n'obulamu ddala ogisulamu obulamu bukyuka muba n'obwenjawulo wanzo bano za ngolooleza waggulu anti obeera osula mu bire emikisa gikusanga eri waggulu era bw'obeera eyo baku meditation saawa yonna tobangawo naali wansi atagira nga ebirowoozo oba olowoleza kumukumu nnyo osuleyo waggulu mu ennyumba nnyo lwakuba oli waggulu kuba tewebaka n'obulizaako toloota nti olina woloota naye nga byoloota byamakulu ng'oloota oli muggulu engeri gy'oli waggulu eri gy'osula si njogerayo abano mbu tuli mu takisi abatudde maaso bajja sookayo abali emabega balusi ndowooza naye nga bw'obeera mu nnyumba eno ebirowoozo bwekugamba endowooza yeba yanjawulo okusinga ku baana abali wansi awo ndowooza nti toseba kubiiza batandika zimba nnyumba ziri eno waggulu era kati nga bwegenda okuba projekiti gye twagala esaasaane Uganda yonna. Okay so oyinza obeere nga weetaaga ennyumba ng'eno obeere ng'olowooleza waggulu ebirowoozo byo oyinza obba kadaama n'okolayo akatendeko nokakomewo Uganda ozimba ennyumba ng'osula eri waggulu mu bire ng'ojja nga tukutuuza ku Don Kazeppa waneeno ng'ojja ate ng'obeera n'ennyumba gye bayita tree house ng'obeera wanjawulo ku kyalo okola ebintu ebiri unique one bakono baffe abayimbi abali ng'oyagala obeere ng'okola ebintu nga biri unique ennyumba yiino jangu eno tukuzimbira ennyumba gye bayita tree house ng'osuleyo waggulu muki waggulu nga vibe ozifunira eyo kuba tulina experience kati y'amaanyi so Don Kazeppa abantu bagambayo kaki akasembayo tumalize ekitundu kyaffe olunaku olwali tujja bba nga twongera okukomawo abantu akatalekeka kwe kuba nti baba bayiya nnyo mu Uganda yaffe eno ne mu nsi yonna kuba kati ensi yakuvuganya weyaba nti bw'onooba nga tolowooza nnyo togira ki osembye nakyo kati buli kiseera buli omu abe mu kulowooza tukoze tutya okuva mu bwavu tukoze tutya ensi yaffe okuba nti tugizimba nayo etuuke ku ziri first world olime kuba nti buli kaseera tuyitibwa third world
kati weyaba nti tulina okukulowooza ennyo ate n'okukolera awamu n'okugatta emitwe kugatta obwongo tusobole okulaba nti Uganda the Pearl of Africa esigaza ekitiibwa kyayo nga Pearl of Africa. Okay, so ye Don Kazepo oyinza abamu bamanyi kuba omulange eri government bannaye mutuyambe wala bakola olinga akoze mmotoka mutuyambe mutwongeremu kino oyina kyoneza kugamba nti bakuyambe nawo beko kyoyongera ku nyumba enisingeko wano nga government nga government binzo be bitongole n'abalala kyemjagala ennyo kwe kugenda ku tours ezebweru eyo okulaba tree houses kubanga bazizimba nnyo mu China, America, abalala Thailand wezityo kati tuweeyo gyenjagala ennyo okufuna experience ate kuzaabali abasajja abazimba ennyumba nazo ku miti kati weyaba nti bwe wabanga waliwo omuntu yenna muzirakisa ayagala sigamba nti financially and supporting right nakyo kibaawo naye nga amagezi ag'omutwe okufuna acquiring knowledge from other country ekyo kyensinga okwetaaga. Kale Don Kazepo lunaku olwaleero nze Sonko Muhammad mbeere bulungi.